Maliriza lunda bobo mulaba. Wowi. Struggle tazibirwa kubo. Atajagala obo mulaba. Umaru toyagala struggle. Olwanyisa Bobi Wine wali yakavanga Umaru. Buli yagala Bobi Wine yagala omugobeko abantu. Bobi Wine yagala omugobeko abantu basigale bokke. Yale. Umaru ninena kukuba abantu abazze n'ebibozi eby'ekinaku nnaku abajja batukabira bisympathy byabwe nga bakaba ebibozi eby'ekinaku nnaku abamanyiza batumanyidde. Tetwagamba dda abantu wano eno tetulina muntu ali wakati kati musamuze sinyigiriza ate sinyigirizibwa. Bino si bya bukatuli kimbu tulina opuligatori mbutaba mu ggulu taba mu ggera naye mbali awo wakati kati mu puligatori. Si bya bukatuli ki. Tetulina ennaku yaffe tulumya abantu bayizoluza musamu tulina ebirina abantu number 1 tetwasala okwagala abo abakaba wamu naffe ne tuseka n'abo abaseka wamu naffe. Kati liri pazo obalega okumanya bani abadde basindikira kuba ebibozi ebyonyuma ebitanyuma ogenda bategeera olwaleero nga tubakugiddemu. Tetukusobolera amagumba mu nnyama otegere ekitambuza ennyama. Liri pazo lunnabe agategeera nti erinnya eddiba ddagala olumako lya nsolo nkambwe nnyo. Teri yasonga mu kabina kansiri banasigala ng'ayimiridde era agenda mala akyejjuse. Tulina tukubya abantu betweyolera ne tugamba nti nembwa ffe abagyeyolera. Olwokuba tefe abali bagyeyolera tujukubyamu kale omwezi ne gubanga ogwagala okuwera ne wiikisi 3 zaali zimala. Teri n'omu gwe twali tuwadde wiiki emu n'asigala waggulu. Kati first day gabadde warning bullets. First day ba warning bullet. Bino ebyana bino bizenga naye bosimanya mbuzi tebangema mbosema mbuzi ndegola ndikana kambata sana nakulya ku street mbosema buli abude nagaboza gekinaku nako amaliriza sirwadde kuba na Uganda. Uyavayo na confessing ambosimanya ngambonze kitufu na raseze to naita abantu tebanchawa munaye togamba abantu na abo ne bakusonya nagabo let slide tukaleke kayitewo tukaleka izo baya teza kaisa yali mutu ya Samira ani go ya Samira oyo aho nona wandika mu comments yo mugamba nti Sadaman amazima gaiti bana tukiriza wano abantu tumanyira nga tuyoze bayoze tukiriza abantu by'omuzannyo mu kusaba nasaba sibindu musambu Umaru tulina kobozebu kuuma tulina obozebu kugundi tebiri personal bintu bya gwanga. Tulina abantu abafudde tulina abantu abali mu ntatu abantu abali mu makomera nga tuddamu sabu liri puzzle mu yayimba enkudde enamo abana buli bafulumya ennyimba music industry yongera ku kawansi buli bafulumya ennyimba music industry yongera ku kawansi buli bafulumya ennyimba bayimba kye kirina amakulu batumanyira babana kadagenda tegera abana abali basindikira ko ebibozi byabadanyuma ebitanyuma agenda bategeera leero fenga tuba musoboleddemu tuba mutere ku bbali awamanye nti akati nno munnange yo wakitumenyeka ne bana basufululi pazo abantu nga tuli babi omuntu omubi to bana bibiri ng'oli mubi ate ng'olina empisa embi tobigatta beerako kimu niri pazo beerako kimu mubi ife abantu ababi tulina obba n'empisa beerako n'ekimu ekirungi nkyonkola nange nina empisa ezo skinny type ezali lipozo tezimanyira abantu abasiwufu tebamanyira abantu ezo skinny type temanyira abantu omuntu akumanya noga bannange kana kono mutabani weli webikola ke kajoka okalo no ngagala sese mulo badolo ya bologamu obit omuwanda simambu ke kajoko katunulako ne big G na akulemo ga yanze kakasa alina ko kaweteddemu ango bwe bandi be bamube bali lipozo golaba lipozo ne joka baukana. Actually, enyuma gatali lipazo na joka kwa bafanagana. Gbatunuli lipazo na joka bayine njawulo. Bate sibatumanyira buno bana buno bujanga busuusi tebutumanyira buno busajja tebutumanyira. Era mbamu gata sambo no wenku sambo no lili. Sadamani katono nnyo. Sima kweli. Kwoli gwe magwe. Waliwo mujega akozo we have to deal with the ministers siba yimbi. Kati minister walio muwulideko ng'alwana. Tayana magezi oyo. Genda maaso wamma. Batumenyekana bannanfuusi. Abali b'embizi bodi tubatu abaleka dda. Eno struggle dini tulina obulombolombo. Eno struggle dini eno nzikiriza eno creed tebaba bamanya. Gutumandi katoli wedi tumenyekana abagala okwefulamu baffe batufune mu advantage. Bana batu bakimanye. Eno dini tusiga bukyai tuli babulizi banjiri tusiga bukyai tana bacha government energy chawe. Yes. Twagala government eno webale nnyo. Oboli wa family yango nokwanga wacha government oto nabaji chawo bayonjagaza ki.
Nadala nga sigwe mama nzala. Thank you. Obota chali wenga tunabacha wa government eno nga tusinike kya manyo nga gosanyuka nabo. Bukaleke nga bwe twalekaani. Yenga te bwe twalekana olaba tukoba buno bujjoka simanya bujjoka buti. Boka mess. Temutusiri waida kubona sambo must shine. Fa bade tugama nti ifefe nyine mupeja mwe kuliko zi must shine sambo lili puzzle must shine bichani. Bosambo mwana mu namasaka bichani. Azana katala kona kajja masaka yamba de girasi ebigirasi sambo yamba de sote nike girasi ajudu obutala enena mu mutwe tatusiri walira ko boy wange nze ntatuzo ngamba kati bano manya zino woni ngikule tunabako amatasi kunyawa basalira ko kyembiri ogutagaga Chiseka mbu agana gamba mbu ina WhatsApp group ya bantu mitwale esatu ayimbi de myaka 10 taina WhatsApp group ya mitwale ebiri kati erinya alizimbira wa mukasisira mbuli yawo za munene kati omunene nga taina WhatsApp group ya bantu mitwale ebiri ate nagamba go ina WhatsApp group ya mitwale esatu kati ani abo munene ku munne twaba kyabagwe kubye mukatimba WhatsApp group eriwa ina mwani chaliwe ngalimo yo group eriwo era kakati kebanzi jonkedde waliwo sentere ezituse ku mache South Africa ne bamugamba omulimo ogukoze bulungi Wumalu Kiseka zizzeeyo walya supu abanansi ngoyita mu kamoli kulilla ketonyeke gwake Wumalu Kiseka tugenda kutunka mpaka ngonvuddeko ngenda nakwata ekifaananyi kyo nkitwaleke ekooki ekooki nkutiyoningemu owulira omudigido owulira omudigido gw'abakooki nkutiyoningemu owulira obudigido. Yes, you attack me positively, I attack you positively. Negatively, we go negatively. Traditionally, wano wetutuuse n'okuloga tujja kuloga. Wumalu Kiseka wano wontadde n'okuloga n'okukolima tujja kutambula. Onzitire nobu wano wetutuuse tugenda kufa. Zayo sente z'abasajja bagambe diru yali lipaze gani genda zayo sente z'abasajja zewalidde bakuwa diru buli muntu ayagala Kyagulanyi omugobe gwa Kyagulanyi omuteekeko nkugambye tubadde ku live tuweso nga 3 lwaki oyagala abantu bakyaweriri puzzle oli mutago tuwe ensonga 3 tolina nsonga mbuliri puzzle bakufuwa sente ku stage okunfuwa benali ngezo okuyimbira wali mu public ne banfuwa ne sente zitaweza mitwalo 3 wali njagala okere ku makya ogamba abantu nti bankyaye nti omulaba nga n'abantu bakiraba naye yenkola ey'okukyawa abantu eby'ekisiru weerimba badigalo nkulamusizza olimbira ddala mu bimanyire bali nti oyo tajja traditionally Wumalu Kiseka ngenda kwata ekifaananyi kyo nkyokyesemu singenda kukiteeka mu black and white nkutwaleko n'ekkooki obawulira abakooki bwe bakuteeramu omudigido okomewo nga bwe wagenda bakuteeremu omudigido uli omudigido super diru gireke givemu tewampostinga ku Kivulu tewangamba badde abantu okujja ku Kivulu neteteekanyiza abantu bange ne bajjuza Ero Beach nesibeera na buzibu abantu bange ne bampagira kakati oyagala kunkyayisa abantu bange gwe Wumalu Kiseka tonnatuuka kuleva ekyayisa abantu wano omuntu akyayisa abantu tubamanyi toli kuleva ekyayisa muntu bantu weekyangira wano ku TikTok wano nange nga bwe ndi mu kwekyangira wano
wano wewe changira live ku live era temanyi kati mugi recordings egenda mutuukako we changira wano ate njagala okukulabula n'enkudi ekyaliko lwe lulinambe mu Uganda olabika oli wala sinnakola na video nze njasamira ddala njogera nnyo ate umala kumusobola tubadde tukayanambya ssente feyo levo twagivaako embuto musobola kati effebyo tukyabirimu ebyamwe ebyekijega mbuto musobola fe wano tukayana bintu bya ssente nti ajamisi tomusobola nti Amini tomusobola nti Bobi Wine tomusobola kati atoleete umalu abantu wabbe bagamba mbu tebasobola bakayana nabo mbya ssente mbuto musobola haina ssente mmeka ku account fa abantu abamanyi okukola abalabye n'ensi ezo statement tuzikozambya ssente nti ono musajja mugagga tomusobola kola nyiikira tomwerijjako naye okutta oli ali mu kugatta obuwaya nze South Africa ngimanyi era n'emikwano emirungi egiwanga alirayo ngimanyi era toyinza balaba wano toyinza kubalaba wano mu ebyo ebyekisiru kubanga bo bamanyi nti oyo musajja waffe ate mwagala kututeeka mu kulya okukayana kw'okukyalo musimanyi gundi tomusobola akukuba eŋŋumi wano bakayana bya ssente kakana weetonde neetonderaani nakoze eki abantu bakayana nabyo mba ssente mbu tomusobola kati ondetedde mu ebyo ebya TikTok musimusobola tukayana bya ssente kakati wamma gwe njagala okugamba nga tuggalawo olunaku lwa leero ndooza leero mu recordings bulungi twakatambulako episode mmeka twakatambulako episode 2 kakati ngenda kujjako live eno tugenda mu episode ey'okusatu paka kuwulira bubi ate wiiki eno sirina sho nawumuddemu nabagamba mulindeko obudde nnyina bungi kantumye omwana ku supermarket aleete buli kyakunywa aloadinga emmere kuba wano wetulaga COVID-19 wano wetulaga wazibu wumala ukiseka tugenda kufaafagana kantumo wa delivery aleete emmere emala kantumo wa delivery aleete amazzi agamala amasanyalaze agamala wano wetugenze kupaakinga mmere teri kuseetuka wano wetulaze wano mpaka ngondesi n'ogamba mulesi mpaka lwe nalaba ng'otadde ku TikTok yo kubanga akasembyeyo badde kunze kati njagala bu episode butambule tulaba oba onaabeera kunze nze umalo ng'abantu bo bagambye nti tolina kyakufiirwa nange sirina nze sirina kyakufiirwa okuva lwe nagenda ebbombo ne banongoza essaawa 8 nga siri ku nsi gweno tebakuzikizanga nako nze baali banzikiziza essaawa 8 nga siri ku nsi nga bannongoosa kati nze nali nfuddeko n'enzira kati nze ate sirina kyakufiirwa gwolabika totuukangako na mu mbeera eyo natalaafiya kati wano wetulaga kantume emmere emala bandeetere ebijanjaalo baleete mukene baleete empuuta firiigi ejjule kaakati tugenze mu episode twakatambulako episode 2 simbula embalaasi nange ensimbudde episode ku episode sabula kombucha kusabula kombucha konkona tumusabule ye uyo tutunke musibe bulungi ndoza mu recordings ebimala ku TikTok kaka tugenda mu episode eddako ojja sawa mmeka kantekeko ne notification atokulaga nti kankufollowing no kufollowinga umalu kiseka kankufollowing esimu njibeeze wano ku buliri wano sigenda kutunula ngenda kutunula nkalirizanga ago b'omusota bwenti ndi ku live bwenti notification olundaga nti ozze nga nange nyambuka yes ye kankufollowing no kufollowinga wano wetulaze katupakinga emmere wano wetulaze katupakinga emmere okufa n'obutanya gwa balista timu
ono Umaru Kiseka nfanayo yedi okufana obutanyagwa Umaru Kiseka okufana obutanyagwa ketonye kegwake Umaru sente zebakuwadde okunzijonkera ojazisesema Umaru sente zebaku okugobaka abantu buli ayagala Bobi Wine kuluno zakulakidde ojazisesema Umaru bucyango lya sente kuluno wawuse supu w'abannansi walidde nkyamu